ng'ebula ennaku mbali ekibiina ki NRM okutegeka tabamyuka waakyo agenda okuba ekkololo nga muno mwe bagenda okulondera abakulembeze baabwe ab'oku ntikko. Tabamyuka ono asuubirwa okubaawo nga 20 omwezi guno ku kisaawe Kololo. Wabula bba abeesimbyewo okuvuganya ku bifo by'oku ntikko mu kibiina kino oyinza okugamba buli omu yeewulira eryanyi wakati mu kutalaaga eggwanga nga bakuyiga bana NRM okubalonda. Rosemary Namayanja amyuka Ssaabawandiisi wa NRM atubuulidde lwaki buli avuganya ku kifo kyonna ku lukiiko luno alina okwetooloola eggwanga lyonna ng'anoonya obuwagizi. Balondebwa National Delegates Conference so si bammemba ba NRM ab'ekitundu ekyo kye bagenda okukiikirira. Ssemateeka yaffe bweri naye ate nga bwe ŋŋambye nti bw'atuula mu Central Executive Committee tatuula kuteesa ku bya kitundu kye kyokka naye ateeseza oba akola byonna eby'eggwanga lyonna. They are national leaders. Abeesimbyewo mu kutalaaga eggwanga balabiddwako nga basaasaanya obutitimbe bw'ensimbi mu kampeyini zaabwe ekireeseewo obweraliikirivu eri abalala be bavuganya nabo. Namayanja bano abalabudde. Okugulirira tekikkirizibwa. Ekyo kyo tetwaga akalulu si kaakugula. It's not the highest bidder who takes it. Mu ngeri y'emu abavuganya ku bifo eby'enjawulo bayitiddwa mu lukuŋŋaana olunaku lw'enkya okwongera okubalambika ku butya bwe balina okutambuzaamu kakuyege waabwe mu kifo ky'okweyogerera amafuukuule. Wandiise okuvuganya bagenda kuba basinkanibwa akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ne Secretary General okwongera okubalambika ku kulonda kuno bwe kugenda okubeera. Abamu tebabeerangako mu National Conference n'emu, abalala nga yabeeramu naye nga teyavuganyangako. So bagenda kubanga bongera okubalambika bwe bigenda okutambula. Embeera eno esinze kulabikibwa kwabo abeegwanyiza ekifo ky'obumyuka bwa ssentebe wa NRM omukyala okuli amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga ne Speaker wa Parliament Anita Among okweyogerera amafuukuule. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.